ekitongole ekivuganyizibwako nzirukiriza y'emirimu mu kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kifunyikiddde enkola eya ECT eno yeeyambisibwa abasuubuzi ab'enjawulo okusasula emisolo nga beeyambisa amasimu gaabwe wamu n'obuuma obulala. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Peter Kawuju ategeezezza nti enkola eno abasuubuzi bagijjumbidde kubanga eyanguwa era nga tomulimusonga. Ekitongole kya KCCA kibunyiza ekibuga Kampala n'enkola ya ECT oba giyite Electronic City eyateekebwawo n'ekigendererwa eky'okusobozesa bannayuganda okusasula omusolo awatali kutaataaganyizibwa. Obuuma buno obwa ECT busangibwa mu budduuka okwetooloola ekibuga obukozesa enkola ez'enjawulo omuli Airtel Money, Mobile Money, Payway n'ebirala ng'ebifo bino bisangibwamu abakozi okuva mu KCCA abavunaanyizibwa ku kukozesa enkola eno okuyamba oyo yenna aba yeetaaga okusasula omusolo. Kati wano bw'ojja n'onyiga sisitimu eno n'ekutwala nga bwe mulaba wano era eri n'ekuleetera emisolo emirala gyonna gy'oyinza okusasula ng'oyise ku sisitimu eno. Tukuli omusolo ogwa local service, local hotel, wano business licenses, wano netubeera ne local service tax, gino gya butale, property rates. Kawuju Peter ategeezezza ng'enkola ya ECT bweyambye nnyo bannayuganda okusasula ebisale by'emisolo eby'enjawulo omuli omusolo gw'ebizimbe, ogw'obutale n'ebirala mu bulambulukufu. Oba olina omusolo gw'olina okusasula mu kitongole ogenda ojja wano n'ofuna bank payment advice form oba ebipapula ebyo n'obijjuza bulungi n'obitwala mu bank n'osimba layini olumu n'otuuka ne bagamba nti ate obudde kati tusibyewo onodda nkya. Eno system bino byonna twakufuba okulaba nti tubijjawo. Kawuju Peter ayongeddeko nti enkola eno eya ECT bagiganyiddwamu kinene nga bavunaanyizibwa ku kusolooza emisolo mu bantu era ekoze kinene okwongera emisolo gye bakuŋŋaanya nga ne ku mulundi guno basuubira okuŋŋaanya obuwumbi 111 mu mwaka gwa 2016. Tusuubira nti tujja kweyongera okulaba nti abantu bamanya olusi oba olumu mubeeramu abantu okuba nti alina kaatategedde ku system and what naye naffe era tugenda kukyongeramu amaanyi. Ate era ne ku musolo tageti yaffe kati y'omwaka guno eri obuwumbi 111 okuviira ddala ku buwumbi nga 7 omwaka guli oguwedde. Nakyo kikulaga nti bwabeerawo systems nga nyangu nnyo okukozesa okuyitamu n'akasente akajja nako kaba kajja mu bungi ate mu budde. Mu kwogerako n'abamu ku basuubuzi abakozesa enkola eno bagamba nti sinnambulukufu era bataataganyizibwa olw'emitendera mingi nga kwotadde n'olulimi olukozesebwa. Obuzibu bwe tufunye mu ekyo nti ensi tefunye sensitization emala k'abantu ffenna tukyali bintu bya dda nnyo. Twandibadde tulina okusooka okukola ki okubangulwa mu nsonga eyo ng'ate ekiseera kiwanvuko so si mu kaseera katono nnyo akakola ki akaweebwa Bannayuganda. Oluvannyuma lwa gavumenti okutegeeza nga bwe yeetaaga okuŋŋaanya obuwumbi 12.9 mu musolo KCCA ng'ekolaganira wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwooza n'okujja emisolo ku basuubuzi n'ebyamaguzi ekya Uganda Revenue Authority baasuubiza okutuukiriza ekiruubirirwa kya gavumenti nga bayita mu ngeri ez'enjawulo omuli Electronic City n'endala. Enkola y'Electronic City yateekebwawo KCCA nga yemu ku ngeri zagezaako okulaba ng'esobola okufuna emisolo mu bannayuganda abakolera mu kibuga Kampala. Mu nkola eno kikwetagisa okubeera ne coin number ng'osobola okusasula emisolo egiba gikubanjibwa wonna w'oli. Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire. This is Kingdom TV.